abantu okuteekebwako envumbo oba sanctions abamu kubatufuga bayinza okutulaga ng'ekitabaluma. Anita Amongo yatugamba nti ye kasita tebamugobye bukeediya agenderayo oba agendayo yonna waayagalidde, naye nga muganda wange bagamba nti akugoba tabulako kyakusuuza obulamu bw'omuuma naddala ng'olina ssente. Kwegamba weebuuza kimunziriiriddewa gye batagenda kubeera nga banooma nga bantunuulira bubi. Olw'ensonga eyo nti n'ebibugagga ebimu abamu bamanyi okubikweka eyo, naye Anita Amongo bw'atyo munnange yajaganyizza nga Trump awangudde, naye mu kujaganya awo weewamu n'alabulwa ne bamugamba nti munnange George Musisiroya yagambye nti should we tell Madam Speaker the truth about US sanctions oba tulindeko katono, nti tumubuulire ekituufu nti sanctions zikola zitya eza US oba envumbo zikola zitya, oba tulindeko katono akyerabireko yekka na yekka omanye osobola okulinda. Bagenda kutuddiramu nze nabuulira munnange nakutegeezezza nti mu Russia newankubadde nga balowooza nti Trump ayinza okubeerako yadde naye bo olwedde baategeezezza ne bagamba nti Trump ayinza okuba stubborn naye system eri much stronger. System gy'alimu muganda wange tenyenyezeka, tasobola kugikyusa, ye ebyayo biba byebyo tebikyuka muganda wange. Naye nga sinaba kubeera nga neeyongerayo buno babadde bubaka oba sipiika nga yeewaana era ng'asanyuse nnyo nga Simayira ataddeko ennene, yagambye nti njagala munnange okakasa ba members nti tewali kintu kyonna kisobola kuntiisa, tesobola muntu yenna asobola kuntiisa, tesobola kutiisatiisa kwonna kuyinza kukolebwa kunze okusobola munnange okunsegulako yadde oba okunseeseetulako yadde akatundu akatono bwe kati oba ka inchi akatono okuva wendi. Kwegamba nti ye tanyenyezeka alinga jjinja, nti tewaliiwo muntu yenna ayinza kujja kukola kutiisatiisa gy'ali neyenyenyamukko yadde ne bwati. Si Speaker Anita Amongo n'agamba nti I will remain the smiling me, nti nja sigala n'akamwenyumwenyu n'obutebenkevu mu mutima, tewali kiyinza munnange kunyegenyako yadde n'okutya yadde bimu ne bimuli ku musaaga. N'agamba nti now that Donald Trump has won, nti Donald Trump kawangudde akalulu, the sanctions are gone, nti envumbo ezo munnange zifuuse lufumo. Anita Amongo bw'atyo nga ajaganya oba assurance baagijjawa nti sanctions zigenze ng'ebyo mu byerabire bagenda kubimuggyako byonna. Mudimu mulabe nga atambula ali Bungereza ali Amerika yonna nga teri yadde amukuba ku mukono oba n'Abawarabu bazimuggyeko aba UAE. Muganda wange pressure njagala okubabuulira nti omuntu asobola okubeera awo naye ng'ekimuli munda bwadde eri mu kisenge atiira ddala. Mujjukira Anita Amongo bwe yatya ng'amanyi John Museveni munnange ku nsonga z'amabaati akitutte wala nnyo kubanga mulire gayita nti bagambe bamukwate. N'akuba obusimu awo kubanga backbone eri wa muntu omu John Museveni bw'amuvaamu bw'ati. Yali Museveni tasobola kwevaamu, Museveni tasobola kwevaamu, naye yasigika Museveni muganda wange amala okukozesa bw'ati byakukozesa kibulanga obuzanisa Amongo yagamba sigenda kudda kirisala kyange kisembayo oba n'akyusiza mu makkati awo nga kyali kibumaaza okusobola okubeera nga yejja ku pressure abantu bagambe ndaba kino ekisanyusa ekisembayo tugenda kumuwona
nti mamakati awo tujja genda okulaba ate nga bamukomezaawo n'agamba nze siyagala era mmwe be bankomezaawo nze saaliyagadde. naye nga kinjagala okubagamba nti omuntu abeera awo nga ebintu byalaga wano basmiling nga bwagamba nti I'll make the smiling me, timulaba akamwenyumwenyu ku matama naye nga mu mutima muganda wange yagamba kale singa saakola bwe nti pressure zijja kubaabya. naye ntera okubagamba wadde kirungi nti ntera okulanga wano dokita omutendeke omukugu ate ali talented, ezo endwadde zonna tazimanyi. gwe olina obuzibu bwa pressure, small stroke, ate gano mawuggwe, kibumba, mutima, cancer, prostate enlargement ne prostate cancer, abalina complications mu byenda bagenda babika ecula lyavunda, ebyo byonna ulcers n'endwadde endala nyingi nnyo ezikwata oba endwadde z'abakyala. dokita bwali temugenda kwekwasa, tugenda mu kalulu ka 2026 ati twagala ffenna muganda nitubeere balamu tusobole okukola ku Uganda eyeyagaza. kakati gwe jangu WhatsApp namba zange ziri awo, emu esembyayo 5 endala esembyayo 73 nga gwe namba ya dokita, tewali kirala kyonna. munnange George Mosisi lawyer nga amaze okuwulira ebyo nga bwenkutegeezezza n'agamba nti speaker wa parliament eya Republic of Uganda alina okubuulirwa munnange engeri sanctions gyezikolamu, ayinza okuba tamanyi. tumubuulire oba tulindeko akyerabireko ng'abasajja bamubabula bongera okubeera nga bamubabula, oba nga tebeenyeenya nga bababula n'abalala. ekigenda okuswaza abantu wano ng'abasajja bongedde sanctions simanyi muhozi bagenda kwogera nga muganda wange katulindeko tulabe nti sanctions zibaziwona bano. Trump agenda kuzibajjako, ye abantu balina essuubi ddene nnyo mu Trump ku bintu ebimu. kwegamba nti Trump ekifaananyi kati kyennaakafuna kitegeeza nti ye rukyafu, tayagala nonsense, tayagala bantu banyigirizibwa bakaaba mugume, kubanga era ne mu kampeyini ze yakyogera ng'agamba nti ayagala okuzzaayo abantu abatali b'Amerika oba abagendayo obugenzi okubazzaayo ewaabwe. Kirabika wawuli awo nti n'okufuna visa ya Amerika kiyinza okuba ekizibu ennyo mu bukulembeze bwa Trump. ekyo kiri awo. kakati ate bwe tudda wano mu Africa nti bwe mubanga babanyigiriza ebyammwe tebitukwatako, kibagezako kubeera nga bategeeza. naye already Bobi Wine yategeezezza nti envumbo eza mu kisanja kya Trump ekyasooka zaaluma wano, zaaluma era baagaana okwozayoza General Museveni ku buwanguzi, baagaana mu kalulu ka 2021 ate nga Trump ye yaliko. kati okunyumirwa kwekyo siyinza kubeera nga munnange mukubuulira essaawa zino nti oba oli awo Trump abadde ayogerezeganya nabo Anita Among n'abantu abalala nti kasamanya ku bukulembeze bwe nti ng'envumbo tuzibajjako tetumanyi abange ye envumbo zikola zitya. Lawyer Musisi yali badde atunnyonnyola.